bagirima, America bagirima, Israel bagirima, ne Bungereza bagirima ne South Africa ne Botswana. So oba abalala munsi yonna bagirima lwakifete tukola ki ku Tariki Media 5123 tukuleetedde amawulire mangi nnyo mu lunaku olwaleero togasubwa mugano nga mwe muli ag'omwami General Kahinda Otafiire abasinga mumanyi ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga agamba nti enjaga etongozebwe okulimibwa mu ggwanga ate ebya Dr. Jose Chameleon naye si birungi nnyo tumuyina mu maaso awo tuyinamu omwami Alienskin omwagalo w'abangi ensangi zino naye tumuyina mu maaso awo tomusubwa ziza bafana ayina naye kyayogera ku kwegatta kw'abayimbi tomusubwa mu maaso awo nga tetunagenda mu maaso tukusaba osubscribing ohitinge ne ku notification button osobole okufuna amawulire gaffe gonna buli lwe tuba tugataddeyo akati ntandise n'amawulire ag'omwami Kahinda Otafiire nga ye Minister of Internal Affairs muyite Minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahinda Otafiire agamba nti enjaga etongozebwe okulimibwa lwakuba tagirabako obuzibu bwonna ate nga enjaga ye akitwala nti kyatunzi nnyo era nga kikkirizibwa mu mawanga mangi agakulaakulanye bagirima America bagirima Israel bagirima ne Bungereza bagirima ne South Africa ne Botswana so oba abalala munsi yonna bagirima lwakifete tukola ki naye ekizibu ekitulina mu tteeka lyaffe twateekamu enjaga yonna ne tugigaana twagaana embidde netooke atandise kampeyini ye n'ababaka ba paalamenti ng'agenda aperereza omu ku omu balabike nga batongoza enjaga eno era nga ataddewo wiiki ejja wa kusisinkana paalamenti agezeeko okubakubiriza okukola etteeka nga likkiriza okulima enjaga n'amayirungi mu ggwanga kakati awo ow'omuti ow'omugeto olabika owuliddemu bubadde tebuli busa tubadde n'amawulire ag'omwami Jose Chameleon yeetaaga saala zammwe obulwadde tebumuli bulungi gye buvuddeko katono awo yabeerako ku kitanda era n'alongoosebwa olulongoosa olusooka kirungi yaluyitamu bulungi naye nga yeetaaga saala zammwe embeera tennaba kumubeera nnungi nga akyetaaga obukadde 360 obwa Uganda giyita emitwalo nga 10 egya dola okulabika nga atwalibwa wabweru okulongoosebwa obulwadde obumuluma twategeddeko nti atawaanyizibwa akalulwe akayabika oba nga akalulwe ke nga katonya kati okumulongoosa n'okumutereeza obulungi okumujjanjaba atereere kyetaaga obukadde 360 obwa Uganda naye lwabadde tebuli busa n'akwata olukomo lw'essimu n'akubirako banywanyi be beyeesiga abayinza okumujja mu mbeera eno mu bano mwabaddemu Katikkiro Peter Mayiga n'akubirako n'omukyala Prime Minister Honorable Nabbanja amuyamba okuperereza gavumenti emukwasizeeko okufuna obujjanjabi mu mbeera gy'alimu kale omuyimbi waffe n'antamegwa atakogga atagejja Jose Chameleon yeetaaga saala zammwe omuyimbi Alienskin ali ku mimwa gy'abantu ensangi zino avuddemu omwasi bw'abadde mu studio emu n'abugumbula abo bonna abagamba nti ajja kugwa olw'amalala amangi era ye n'agamba talina malala ate era ne yeegaanira ddala n'ekintu eky'okuyitibwa celebrity
yadde nga abamu studio bakimusibyeko nti celeb. Ye nga Alienskin agamba nedda muntu wa bulijjo alina basheya be era si celeb yenna. Kale ebyokuba celeb abyegaanye wabula ekyo tekiganye omwami Apas bw'abadde ku interview emu okumubuulirira n'amugamba nti yasaana yeddeko akendeze ku speed amalala akakkane alabe nga bw'asoma embeera bwegenda mu kisaawe ky'aba celebrity. So mu mawulire amalala TV presenter omu Case amanyiddwa nga Case mmanya g'amatuufu nga ye Kawalya Isaac abadde akola ku NBS kaŋŋambe nti akola ku NBS ne Sanyuka TV. We twogerera bino nga mutaka mu ggwanga erya America, ensonda ezisinga zigamba nti yadduse yeegobye ku mulimu n'addukira mu ggwanga erya America, naye ekikakafu kiri nti ali mu ggwanga erya America, mutaka mu ggwanga erya USA, naye ensonga ezamututteyo teziri clear era tewali ayina bukakafu lwaki yagenze unannounced era yagenze kukola ki wakudda oba si wakudda, tewali ayina bukakafu ku ekyo. Naye amazima gali nti Case oba Kawalya Isaac mutaka mu ggwanga erya America yalibanga agenze kweyiyanga abantu abalala we bagenda oba nga yagenze ku nsonga ezize ng'omuntu nga wakudda akola emirimu gye. Waliyo n'ensonda endala eziraga nti Case yalikyusa okuva ku NBS ne Sanyuka TV neyegatta ku Spark TV, ng'era ensonda ezimu ziraga nti wabaddewo obutakkaanya n'obutali busiimu eri Case ne bakama be ku NBS ne Sanyuka TV. Kale nga osanga ze zamuviiriddeko okugenda nga tasiibudde n'addukira mu ggwanga erya America. Kale byonna nga bwe bitambula tujja kubikutuusaako wano ku Tariq Media 5123. Teweerabira okunyiga subscribe button onyige ne ku kade tubeere nga buli luteekayo vidiyo yonna luteekayo amawulire gonna obeera omu ku basooka okugafuna. Yeziza Bafana agamba nti tetwagala ntalo wabula ye ayagala byakwegatta. Tayaludde ne yeegatta ku Eddie Kenzo mu Federation y'abayimbi empya eriwo eya Uganda Musicians Federation, ng'agamba ye yeetaaga mirembe kati kye yasazeewo kwe kwegatta ku Federation. Ago n'agasingako wano ku Tariq Media 5123. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.